Kakati General Muhoozi Kainerugaba yakutte Edward Ssebuufu gwe bayita Eddie Mutwe. Ndowooza amulanga kukuza birevu na butamanya Lunyankole. Si byange bibye tewabaawo abinsibako. Yabitadde ku kibanja kye ye kennyini n'ateekako Edward Ssebuufu oba gwe bayita Eddie Mutwe nga amumwedde ekirevu. Eddie Mutwe alina ekirevu kiringanga kya Peetero Omutume. Oba lwaki abatume baakuzanga ebirevu? Simanyi bulungi. Naye Dick Kasolo yaŋŋamba nti bano abaana abawala baagala nnyo abasajja abalina ebirevu. Ebirevu biriko ki ekyenjawulo ekibibaagaza? Kaakati nze simanyi Eddie Mutwe mukyala we simulabangako oba ndimubuuza ekirevu kino kiringa kya Peetero Omutume. Peetero mwamulabako? Peetero ng'alina ekirevu bwe kiti. Ne bw'ogenda e Roma ebibumbe bye byonna ekirevu kisakaatidde. Ekirevu baakimweddeko. Omusajja omukulu omumwaka oti ekirevu. Ne bamulaga yennyini munnamagye yayogedde, si nze. Kale mu mateeka poliisi erina obuyinza okukwata n'okusiba abamenyi b'amateeka. Awo nno nsaba General Muhoozi Kainerugaba akwase poliisi Eddie Mutwe. Bw'oba waliwo omusango gwe yazza amukwase poliisi. Poliisi yeba emuggalira ate naye egoberera amateeka. Ssaawa 28 bamutwale mu kkooti. Ebintu ebyo bya bulabe nnyo bassebo ne bannyabo. Bya bulabe. Era bwe bibeera mu mawanga gatabanguka.